Buno bwompadde emitwalo gyange 15. Nze ne ssente ozikozesa zaaweddewo dda bwe nkuwa ebingi nze mba nfiirwa. Ne bannange obunyanya kamu 2 3 buna n'obutungulu 2 bye bina bya 15 nyabo. Nze siyiza kati nninga akuwa n'ebyobwereere. Ogambye ki? Busiru bwammwe kuzimba mu nzigo. Mpa ssente zange. Onoobitwala oba toobitwala? Ze wali ebintu byange oba toobitwala? N'ekyo muno n'enjogera tolina. Tewaŋŋamba nnyanya green pepper n'obutungulu ekyo ki? Biki ebyo? Buno. Kwata ompe ssente zange ebintu esikyabituti. Sirina ssente zo. Kwata obuntu bukwata. Ate oyo ogezaako binkuba gwe tujja kuvaawo bubi nnyo. Kwata ompe ssente zange. Ndowooza ompulidde bulungi kwata ebintu bye. Sirina ssente. Kale n'omutunuulira. Bino ebintu sirina gye mbitwala mu ssente zange. Mpa ssente zange. Tambula ogende. Kati mpa ssente zange. Tambula ogende. Simanyi nti ndiringana mulalu. Era sigenda tegeera nti no ndiringana mulalu santawanye na kujja eno. Akageri ke nakkubye ku mayinja mukulu. Mu kifo kye wandikutte ebintu n'otaviiramu awo kubanze nkimanyi ssente sizirina. Nenzija myala nenja nga mbuuka nzije nkuwagira oli wane nondeekaanira. Naawe oganye ebintu tambula ogende tondeekaanira. Bw'oba obiganye gw'amanyi nze sirina birala. Nviira. Naye obukazi obunaku n'okumanyiira. Wabula vva wano tondeekaanira ku bizinensi yange. Onongobako n'abakasitoma babadde banaakyama okugula ne baŋŋamba nti ndi muyombi. Nviira. Okyamanja ki? Obuntu bwo mbukulekedde ne ssente kanzikulekere ndabe woonogaggawala. Ffe b'okolimira twayitawo ddaawo. Kalabeko naye kaddugala ng'enzizi. Ate totandika. Gwe kukunazaako akabi n'akulinga ensejjera eyingira enkata. Maama, ssente zikyali awo gw'amanyi. Kajja kunneekalizaamu. Ssente zikyatuula. Ngolo tetulina byazikozesa. Agende oba alogaaloge. Ekyokulya ekyo kiwedde naye okudda wa ngende ku kibanda oba nzikirire ku beeti. Ndowooza ka ngende ku beeti kuba nyinza okusibaasibayo nenfunayo akokulya ekyeggulo. Nabandabiraawo. Kakooza. Shiba. Uli otya? Ndi bulungi. Oli otya? Gye bale ku. Nkale. Ng'obuze. Owaaye. Gye ndi ntetenkanyangira omanya abasajja. Tetutuulira awo. Ennaku zino nzijayo nnyo ku kibanda kya firimu nga njagala kumpa ku bufirimu naye sikusanga waddawo. Owange. Kakati ebintu bino bizibu. Abantu bazibu nnyo. Abantu tebaagaliza. Abantu bako. Abantu bange omusajja oyo muzibu nnyo. Makubu yagwe ngwe nali nkolera. Omusajja ebbanga lyonna nnamukolera teyasobola kusiima kye nali mukolera. Okitegere ebbanga lye mukolera tasobola kusiima. Okitegere nali olunaku lwali lumu nga abantu bayingira mu kibanda balaba nga bayingira nga mbasoloozako ssente nki empitirivu. Naye nga bw'omanyawo ku kabalaza waliwo abavubuka abalirawo amayirungi. Omusajja ono namugamba abavubuka abo bagobe n'abalemezawo mbaleeta ki? Baleeta bannaabwe ne balaba firimu. Ti munnaye ensonda akasente nange nga bw'omanyi nti oyo sula otunula osiiba otunula kuba n'obonaabona. Abakazi basomba ebbumba lino n'abakazi bwe babeera embuto basiruwalira ddala. Kati bino balyamu ki? Ne babisomba. Nze nno nja bateeramu n'ebiyinja ebikuuta ebige. Be banaamanyi oba banaazaala obwana emitwe gyenyize amayinja. Omuntu nodda ku ttaka ku bintu byonna ebyokuyoyanga oyo ya ttaka. Ate nze nja kibakola. Nja kutandika baleetera. Oli otya maama? Leero nno oli mukakkamu otera okuba omuntu omukyankalamu. Muli muki eno? Gwa jjambu atukira. Kakati ate omuntu okulaga essanyu ate okuyise ku baatuka. Leka naawe. Kati no maama Nakasolya mbadde ngenzi ewabbeera eddene naye nenzijukira nti omuliraano gwokya bbiri. Olaba mu kayumba omuntu ntereseemu omuntu wange. Aze ng'anoonya buyambi ng'ayagala okumukwekako. Nti nno bamuwaayiriza nti abbye ssente. Nange nenjagala bambi muyambe. Kati musibiddemu omwo bwe wabaawo omuntu yenna ajja amubuuza omugamba tonnamulabako. Kati otandise na kunsembereza babbi? Si mubbi.
bagamba nti yatutte ssente naye nga si mubbi. Kapiita olimba gwe bwondabako amatu ompita mbuzi Mpolampola kati oleesa ogubbi gw'ogusibidde awo si mubbi. olabika omunsembereza nniimise wano mbeere nga ngenze mu kyolooni ajja akwata obusente bwange abutwale mugende munywa omwenge. Nedda maama Nakasolya mbadde awo mpolampola oli si mubbi. Nyambye buyambi nga bw'onookwatirwa omuntu ekisa najja nga yeetaaga obuyambi n'omuyamba nange bwenkoze. Mmwe muwolereza ababbi naye bamala kubba n'okitegerera ddala nti abantu abamubbi kati golowooza osanyuka nnyo nga ndi wano nkola omudiri nga mukazi wo ye yalemererwa osanyuka oba nninako ekiruyi. nsumagiramu abayaye b'amayirungi nga sente bazibba zonna zensonze mu firimu nga bazibba kati ng'omusajja ajja ntuuza mu bigambo ng'ambuuza sente zibuliddewa biki nga munnyonnyola sente zimbuzeeko weebuti wa musajja nangoba ku kibanda omusajja yangoba ku kibanda n'enzuŋŋana nenvaayo naye ng'abantu bazibu ebbanga ly'omukoledde lyonna era n'akugoba n'atasooka konfaami nga tasobola kukkiriza ne bw'omunnyonnyola oddamu nga tasobola kukkiriza nti sente zo zabula bubuzi ng'agamba nti nze nazibba neŋŋamba owaayi kanveeyo kangende njiyo obulamu nensalawo naye ate oyogedde ku kya ssente oyogedde ku kya firimu okimanyi nasigala nkubanjayo ebbiri naye bannaye kakooza naawe kati ate saa zino obanja bbiri nga nze mbadde nsuubira nti ogenda kuddayo kabanda bwona kati kankubuyire kati saa zino nkwatagana n'oli akola ku kibanda ate kati ate nkuwe ssente ng'ate gwe nkwatagana naye kuba mpa bwe mwewolako bwe musasula kati ate gwe tolina kyogenda kunkolera naye era nsobola okutetenkanyiza tolowooza tubala tukolera ku kimu sobola n'okugenda wali nenzijayo wabakyaliba kakooza ssente zakati zabbula nzijjayo bya bbanja bwe obimanyi naawe by'ennaku zino kitegeera naye ogendayo ani ali mu kifo kyange ani yadda mu kifo kyange ye kali ka mukasa naawe mukasa lumbe mukasa muntu mubi nnyo yeeyisa bubi oyo omuntu mulogo n'obulogo ate ge mazima kubanga nakimanyirawo kuba omusajja yanjogerera ebigambo ngezaako okunnyonnyola omusajja towaaye sente zimbuzeeko obubuzi biki nga mukasa akakasanga sente benze nzibbye okumanya abantu babi bazibu era nakamanyirawo akakasajja era nenkasanga mu kkubo namwe abasajja mulina ezo embeera abantu babi akasajja kawalana nengezaako nenjogera ne makubuya nemugamba kale tubikwate bulungi afazaali bwe mbanga nkola ntematemaayo ku musaala mpolampola nga bwembeera okutetenkanya obulamu nga mukasa ali siriyasi anywezeza ensonga agamba yazibbye nemumanyirawo nti mukasa yegwanyiza omulimu gwange olabika wanneewerera dda ako kakodyo k'okoze otereke omwo omubbiwo ajja nzibe wano nedda si bwe kiri maama Nakasolya oli omuntu n'okumumanya omumanyi ono munyarwanda nze mumanya abantu bakyuka enkya n'eggulu ate kaakati olaba maama Nakasolya kati abamunoonya bwe baba tebamufunye alina ku kasente bw'anampaako naawe oba ojja kufuna bintu byakukwatagana gwolooza nyinza okozesa sente nzekka naate kati okoze ensobi nze tewandi biŋŋambye nti olina gw'osibiddemu nze okimanyi bulungi nnina olugambo era nze sisobola bisirikira nze era kyeŋŋenda okukola n'aba naayita mu kkubo nga bwe mbabuuza owaaye mulina omubbi gwe munoonya sisobola sirika kaakati maama Nakasolya bwe nkomawo naavaayo era mba nina okukuwa ku ssente kaakati kyemba njagala olabirize aleme kufubutuka kugenda kuba kyoba omanya essaawa zino tumubanja sisobola kwesembereza mukadde atali jjajjange nze nkubuulidde kasa gw'obiŋŋambye wandisirikidde ebyama byo n'otambula n'ogenda nanditegeereddewa nti mulimu omuntu anti kati njagadde nkigambeko kubanga tuli bamulirwanyi okiwulira nkugambeko obeere ng'okimanyi kuba okutereka omuntu omu nga tomanyi ate kiba kibi genda ate sinakindi akakayumba nja kukakumako omuliro ate omwokyeremu nze nkubulidde tewali agenda mumbuuza musirikire ngenda kumwogera naye naawe okola mu bubi maama Nakasolya abantu tuba tulina okwatagana gwe manya genda gy'ogenda naye nze ambuuza yenna ngenda muwayo gw'obiŋŋambye nze omumwa gwange tegusirika kuba nkunnyonnyodde oli alina ku kasente okola mu bubi nenkugamba saagala ssente zammwe ngenda kubyogera mukale maama Nakasolya tebansemberezza lipooli nze njadde kumako omuzi
ligendeze libbemu nze. naye ndayira emisambo gyonna lubaale Mukasa tajja kuba ku mulimu gwange nange nkolima kubeera oyo Mukasa lwakumulabawo nze namuyigiriza sisitimu eyo bwe bateekamu sidi bwe bakuba reverse bwe batambuza next buli kimu byonna biyigidde ku nze master we okitegeera nze kwega nze namulaga ekibuga naye afuuse ekizibu naye kale awe mutuuse njagala naye azunge naye ate Kakooza bakugoba mu kibanda kya firimu kuba gye wali osula kati eno olawovaawa gyosula omanyi bagamba akugoba yakuwa ekkubo ate era nammwe endowooza yammwe eri awo erilo mutegeera kitono oyinza okulowooza nti nze nakoma sikomangako nze oli bwe yangoba nemmanya nti ensi eyo yange ngitandike iriba byange napangisa napangisa ennyumba eri awo self contained ebiyigo byonna biri munda gwe Kakooza ate alowooza kulimba Kakooza ate olimbye nnyo naawe ng'esente wazigyewo ezipangisa ate kyogamba siwafuna sente nze nkola Kakooza ku bibiri we baba tebakuwasa pozi ng'osula wa mukwano gwo naye tosobola kungamba mbu esente nga wazijja ng'ani ampasa era bashuga mami ate bani abawasa abakati nze ani ampasa bashuga mami ate bani abawasa newankubadde ndi kavubuka kato ate nkyali kalungi tekisoboka sisobola kufumbirwa eyo level sisobola gituukako weewanye nga tebannakuwaana nyaabula oli mulungi omuntu nasalawo neŋŋamba sijja kubonaabona napangisa ennyumba matiribona oli wafunye obudde ndikutwalayo nze kanyini noolabako eyo tuveeyo oyagala nnyo wakana kakati obadde oddawa ngenda wali kabotiki wa mukwano gwange genda wano kabotiki oyagalawo nange era mbadde nzikirirawo kabeti ndowooza nimwe tugenda ffe bannange wesabudde akantu wanyumye wange AKASATTIRO basatira